Kitalo omuvubuka yeewadde obutwa ku live ng'ensi yonna eraba oluvannyuma lw'okitegeera nti omukyala gw'abadde aganza gy'akolera yamusiigadde obulwadde era omuvubuka ono talonzalonzezzaamu akutte obutwa n'abunywa nga ali ku live ayina abantu bayogera nabo. Kino kitegeeza ki? Mmwe mwenna abagenda e Bulaaya okukola mukimanye nti obulwadde temwabuleka mu ggwanga lyammwe, obulwadde buli wamu. Era bw'obeera ng'oggw'omu ku abo abagenda beegabaagaba, abagenda beebakaabaka n'abasajja, beebakaabaka n'abakazi, obulwadde togenda kubanga obusimatuka, ogenda kubeera nga munnaffe ono. Tugenda kumanya ensonga lwaki ono asazeewo okwetta ensonga entuufu. Ki ekimuleetedde okwetta? Ani amukasa okwetta? Eyo gy'ali tewaliiyo ddagala lya bulwadde. Tasobola kubanga amira eddagala obulwadde obwo ne butamutta mangu. Kiki ekyaviiriddeko bino? Era nga naawe nkusaba otuule katambi kaneno owulirize nga mwana mulenzi ye kennyini yeeyogerera biki ebigenda mu maaso oba ebimuleetedde okubanga yeewa obutwa ng'ensi yonna eraba. Era n'agamba bw'anaaba amaliriza okufa omuntu w'okunenya tumumanyi. Yenze Shila Adita akutusaako akatambi kano. Bw'oba obadde tonaba subscribinga okwate kade nga buli video yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi nnyo. Komenti nga tumanye endowooza yo ku butambi nga buno. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Bunywedde ate neekwese ate nembwa. Obutwa bunywedde? Yes. Ali mu location ki? My mother like this. Katonda wange. I can never look at my mother like this in my life. Kati ate obutwa onywedde bwaki? What is kigenda kuyamba ki? Njakuvaawo. My mom will always remember me as a man that was happy. Guy, you've taken really after this talk, you've taken poison? Kati obutwa onywedde bwaki mukasajja gwe? My mom will look at me in a good way. No, my mother cannot look at you ngoli bwoto. Funa amata. Get yogurt, get what? Get milk. Funa amata onywe. Soko funa amata onywe. Please. Albert. Kwe, oyo musajja tabafaako awo mu bintu ebyekisiru mwana. Bamuwa amata. Gwe, oyo gayita bafaako musajja gwe. Bamutwale ku emergency. Mbadde neewuunyiza eno live neebulako omuntu ali mu nnyumba eyanda. Ababa muliraanye tebalina brain. Abasajja bamu abalinaanye omuvubuka oyo tageza n'afa. Guy, that will be a problem. You'll be accomplice. Jesus Christ. I nina katono right temusagala muvuvuge ono mwana ina byagala okwogera. Can I speak, please? You guys are like siding. Can I speak? Irene, I'm sorry for disappointing you. I trust you as a woman, as my mother, and I will always respect you. And I'm sorry. We were friends before. Nasina kujawa no muchi mo Dubai. But let me tell you something. Sandra, I prayed with you on Botim. Whatever happened in December, you are a witness. You are a witness. We prayed together. Nembi tamu, nembi juka. Fiona ve Kampala. Ajja wano mu Dubai. Ajja kubeera nange. Twakawukana ne Fiona Saturday. Ekyatwawukanyiza yabadde mbuliri wano. Ne bansindikira ebintu bye bansindikidde. Nenkwa obusungu ne bujjira wano. Ne mukuba empi. Abantu batutaasiza wano nera abantu batulabye mu buliri bwe bakusindikira obutambi nga bamulya. Exactly. Kyengezaako okugamba. Niga n'omukuba. Ne mukuba. Abantu ne batutaasa nera abantu batutaasiza fena yadduse buddusi. Kuba Fiona atugambye mbu wamujje ku metro ng'ogenda omusaba paka ku kalina waggulu. Nange ekyo sikitegedde. Muganda wange omuntu avudde ku Bujarat n'alinnya metro n'ajja paka ku Riga.
nga yeyise nga sinza muyise okitegeera n'ayingira obuli ne yeeyambula otyo ne twezina bw'oba nno obutambi bwa mwana mulenzi ye kennyini nga yeeyogerera ani yamusiiza obulwadde nakyajja kitya wabula nze kye nnina okwogera kano akatambi kwe kulabula mmwe mwenna abaagenda e Bulaaya okukola bannange mweddeko mulekeraawo okwegaba bw'oba okitegedde nti ensi gye wagenda okukoleramu ya ddembe gwe ky'olina okukola weesale ku ddembe kubanga gwoyinza okugamba ofunyeeyo omukyala n'olowooza nti nno osobola okubanga ogenda kubeera mu mukwano omutuufu naye nga omukyala ye gwoyina tannaba kubanga mu mutima gwe asalawo nti nno agenda kubeera naawe n'abeera ng'abeera naawe nga waabeera n'abasajja abalala n'abeera naawe nga waabeera n'abakyala abalala ekigenda obbaviirako okulwala abaana ab'obuwala ensangi zino abagenda e Bulaaya okukola abamu ku bo tebaagala kukozesa ngalo zaabwe tebaagala kukozesa maanyi kukola baagala kukozesa bitundu bya kyama era nga percentage esinga obunene ku bawala abagenda eyo okukola naddala ekibuga ekyo abasinga balwadde olw'ensonga batunda kaboozi omwana mulenzi aguddemu ekyekango bw'akitegedde nti mulwadde wabula ate omuwala n'atakomooko yabadde ng'ayagala okumutta n'akwata ebyavudde mu musaayi gwe beekebezza n'abisindikira bazadde b'omulenzi ekyaleetedde omulenzi okuggwirawo ddala ffenna tukikkirize nti nno ebiseera ebisinga bw'ofuna obwo obulwadde abantu bangi nnyo bakwewala abantu bakukyawa abantu bakukoowa abantu bakwenyinyala kijja twalira omuntu ng'ayina kuba mukwano gwo nnyo oba ng'akwagala nnyo oba ng'afaayo nnyo okusigala naawe yadde akitegedde nti oli mulwadde kuba abasinga bonna bakimanyi nti obwo obulwadde bukwata ne waaba amanyi emitendera mwe buyita okukwata ye tajja kufaayo azilongazi nti gwe obulwadde obwo obuyina agenda kubanga akudduka naye nga kyekibatuusa ku ekyo nze mbasaba nnyo abaana ab'obulenzi mukole ebyo ebyabatwala era ne mbasaba nnyo abaana ab'obuwala mukole ebyo ebyabajja wano ebyabasikiriza okukwata obutabu bwammwe mugende mukole muve mu bintu by'ekiyaaye mu bintu by'amalala mu bintu by'okwegatta osobola okukola ssente zo tezisobola kwegana naye omuntu ajja kwegaana omukyala ajja kwegana omusajja ajja kwegana naye ssente zo teziri kwegana osobola okukola nova mu by'obwamalaaya n'okomawo ewaka n'ofuna omukyala omutuufu n'ofuna omusajja omutuufu n'ofumbirwa n'owasa n'ozaala abaana bo n'obeera mu maka agajjudde dani okubeera eyo weweebaka kwono weweebaka kwoli n'oli gw'oli naye yeebaka n'oli ne yeebakako n'oli temugenda kubanga muwona obulwadde ate nga tuzze nga tukibagambidde ebbanga nti obulwadde bungi eyo gye mukolera ne tukibagambira ebbanga tebannange mwekuume weekuuma tolina kyogenda kuba ako kantu katono nnyo ku muntu eyeeyagaliza ku muntu ayagala obulamu kammanye endowooza yo katambinga kano gwe otusalira magezi ki twesange mu comment section